Matthew chapter 27 from verse 17. Matayo esula ya 27 verse 17. Awo bwe baakuŋŋaana, So when the crowd gathered, Piraato n'abagamba nti, aliwa gwe mwagala muwasumululire? Pilate asked them, which one of them do you want to set you free? Balaba oba Yesu ayitibwa Kristo. Barnabas or Jesus, the one called the Messiah? Kubanga yamanya nga bamuweesaayo buggya. He knew that every Jew of the authority had handed him over just because they were jealousy. Naye bwe yatuula ku ntebe ey'emisango, mukazi we n'amutumira ng'agamba nti, omuntu oyo mutuukirivu, tomukola kintu n'akatono, kubanga nalumiziddwa mu kirooto bingi mu kirooto ku lulwe. Pilate was sitting in the judgment hall, and the wife sent his message. Buli muntu yenna ali wano, Everyone who is around here, Katonda ali ku sayidi yo. God is on your side. Buli kimu kyonna ekigenda mu maaso omulabe wo Everything that is going on, your enemy, kyagezaako kukola, that he's trying to do, akikozesa buggya, he does it by jealousy. talina nsonga He has no reason lwaki yakuloga. why he dewished you. Kyekino ekiri wano It is here nti ne kabaka that Piraato ono yatula ku ntebe ye even the King Pilate sat at his seat, n'abatunuulira abawaayo Yesu and he looked at the people giving out Jesus. nga bagamba akomererwe, They were saying, akomererwe. let him be crucified, Sajja crucify him. n'abagamba nti oba mbawe Barnabasi, And the man told them, can I give you Barnabas? bwe muba mukomerera mu kifo ky'ono. So you crucify him instead of this one. Ne bagamba Yesu, They say, Jesus. n'abalaba nga bamuweesayo He obuggya. saw that they are giving him out of jealousy. Kyukira muno mugende nti abakuweesayo obuggya, Turn to your neighbor and say, those who give you out just because of Katonda jealousy. abamanyi The Lord knows them, era yabamanya and he knew them kuva ku lubereberye on the beginning, mpaka kaakati. even up to right now. Ne mukyala wa Piraato, Even the wife of Pilate, Katonda n'amuloosa ekirooto she got a dream from the Lord nti genda ogambe bbaawo that go and tell your husband nti omuntu gw'agenda okukolako ekikyamu that the person is going to do some ill thing talina musango. has no case. Ne mukyala we n'amutumira ng'agamba nti Even the one sent the messenger omuntu oyo tomukola kikyamu and said, don't do anything wrong to that man kubanga talina musango. because he has no case. N'akimanya nti bamuweesezaayo buggya. He knew that they've given him out just because they are jealousy. You are here, Oliwano, nkusabira, I pray for you, naye ky'olina okumanya but what you have to know, nti omulabe wo that your enemy akwagaliza magombe. just wishes you to die. Teweetaaga liizoni yonna. You don't need any reason. Teweetaaga liizoni yonna gy'alina kuwa You don't need any reason for him to explain lwaki akuwalana. why they persecute you. No. Taba na nsonga yonna. He has no reason. Akuloga The one who bewitches you taba na nsonga eri awo yonna. has no genuine reason. Do you know that Ochimanyi nti, bazadde bo your parents, bwe bakwagala if they love you, kubanga gwe omwana mu family because you're the only child in the family, olinawo ku busente, you have some money, amazima gali nti abazadde truly the parents balina okuwaana. have to pray to be. Kati bano baganda bo Now your brothers, bwe balaba nga bazadde bo if they see your parents gwe gwe bapraisinga, gwe gwe praising you, gwe they gwe are praising bagulumiza, you, they praise you, kibawa omutima ogw'obuggya. it gives them that envious heart. N'obasanga nga bayomba, Find them quarreling,
era maama Hey, ye gwe bayita omwana we call her the daughter. ffe tebatulaba We ng'abaana are not children. maama ate tunaayogera ki Now what can we speak? bujja That's jealousy. mwe mwenna mubonaabona You are all suffering sigamba nti mulina kye mwakola aa because you did something. No. naye oli yakutunuulya butunuulizi ng'okola emirimu gyo But someone just looked at you when you're doing your work. mirimu gyo kigenda bulungi mu maaso Everything is just prospering. oli n'akwatibwa obujja The other person got envious. tandise okuzimba ennyumba yo You started building your house. tolina gwe wabba You did not rob anyone. tolina gwe watemula You did not kill anyone. ozimba nnyumba yo ogenda mu You're maaso just building your house so that you prosper. kati ne wabawo abapulaningi ogizimbulula And other people are planning to destroy it. naye nga tebalina nsonga But they have no reason. wabula bujja But it's just jealousy. oba okitegedde kikubira engalo If you've ez'amaanyi understood it, give it a great hand clap. obujja Jealousy. bwe bubonyaabonya ensi yaffe Jealousy is the one that torments our country. obujja Jealousy. piraato n'abalaba Pilate nga saw them yesu bamuweesezaayo bujja when they have surrendered Jesus just because they are jealousy. some verses zigamba nti ne babulwa ensonga The other scriptures say they fail to get a reason. katugende mu maaso Let's continue. katugende kwano ku 21 tulabe naye owessaza n'addamu n'abagamba nti kwabo bombi aliwa gwe mwagala mubasumululire ne bagamba nti balaba piraato n'abagamba nti kale n'akola ntya yesu ayitibwa kristo bonna ne bagamba nti akomererwe naye n'agamba nti lwaki ekibi kyakoze kiriwa naye ne bakaayana nnyo ne bagamba nti akomererwe ekibi kyakoze kiriwa What case did he make? naye bo ne bagamba nti akomererwe They shouted and said, crucify him. omusajja n'ababuuza lwaki And he asked them why. ekibi kyakoze kiriwa Where is his case? kobo nti akomererwe They said, crucify him. akomererwe Crucify him. they don't have any reason Tebalina nsonga yonna. lwaki yesu akomererwa Why Jesus had to be crucified. ndowooza nzizemu ansayo I think I've answered you. oddaawo n'ogamba naye omulabe wange You already said, but my enemy, namukola ki what did I wrong him? okumbonyaabonya bwe nti To torment me like this. n'entambulya mu mabanja I move in debts buli kiseera every time. n'enfuuka ekisekererwa buli kiseera I become a monk thing just around every time. talina nsonga He naye has no reason lwaki yakuloga why he do it to you. talina nsonga naye He has no reason lwaki yakwatibwa obujja why he got jealousy. bw'ojoyininga ebintu by'obulokole If you join salvation things, bw'obeera mu bya katonda if you're in godly things, otegeera bingi nnyo you understand a lot. era kikuyamba nnyo And it helps you very much n'okwegendereza even to take good care ekisolo kye bayita omuntu of the person called a human being. kikuyamba nnyo ne mu byokola byonna It helps you in everything that you do. n'ogamba And you say, ekisolo kye bayita omuntu this animal human being tekiba na nsonga has no reason lwaki kikuggulako empalana why it brings all that grudge with you. tekiba na nsonga It has no reason
lwaki kifuna obujja ku ggwe Why it gets jealousy of you. tekiba na nsonga It has no reason lwaki kikulaba bubi why it's envious. ne yibawo taba na nsonga They have no reason lwaki akuloga why they would bewitch you. okimanyi nti omuntu asobola okukukyawa Do you know that someone can hate you? n'omubuuza naye wankyayira ki And you ask them, why did you hate me? nga talina nsonga And they have no reason. omusanga woza ekintu eki You find them saying only one nze thing. olukazi olwo lwantama That lady, I hate her. kale lwantama For sure I hate her. n'omubuuza And you ask yakukola her, ki what did she do to you? nga talina nsonga She has no reason. tewali kyeyakola naye nze yantama She did nothing but I hate her. n'omubuuza You ask her, yakukola ki what did she wrong you? ne just bujja Just fitina envious and jealous. mitima mibi Being with bad hearts. obutaagaliza Not wishing well for someone bwe butawaanya abantu is what is disturbing people. alina kibi ki What case does he have? akomererwe Let him be crucified. naye alina kibi But ki what case does he have? kibi ki kyakoze What has he done? akomererwe Let him be crucified. mukama mulungi God is good all the time. obujja Jealousy. eyakuloga talina nsonga The one who do wish you had no reason. akugulako empalana He who persecutes you talina nsonga has no reason. talina They have no reason. naye wadde ebyo byonna nga bikyali awo But even if all those happened, gwe gwe bawalana you the one they persecute, ogenda kunzika ng'oli you muwanguzi are going to end up a winner. bw'olabanga olutalo nga lukugolokokeddeko Whenever the battle rises up on manya you, nti ate mu maaso ga mukama oli know that w'amaanyi before the Lord you are a powerful one. jjukira nti oluyimba lugamba nti embuyaga Remember the song says efuuwa ayimiridde the wind blows the one who is ate standing. atudde Now, eneemusangawa why does it offend with the person seated buli down? waliraba olutalo nga lukugolokokeddeko If you see a battle rising up on you, omanyanga nti you oyimiridde know that you're standing still. mukama mulungi God is good all the time. ekintu kimu It's only one thing. omuyaga we gukuwangulira When the wind blows you off, nga tolina katonda wo if you don't have your God, naye bw'obeera ne katonda taata but if you have the Lord the Father, gukunta ne it just gukunta blows and it ne blows, gukunta ne it blows gukulekawo and ne it blows, gukusanga it ne pushes gukusanga we you, wali it binds you where you are, nga tegulina kye and it gukola doesn't do any wrong to No. you. No. for example Ekyokugezesa, twatandika we started okusomozebwa to have challenges from 2005 awo okuva 2005. be batandikira okwogera ku pasita Yiga It's the time they started persecuting Pastor Yiga. ne mu mawulire Newspapers, omuyaga ne gukunta the storm blowed, nga bwe ndi omulogo as I'm a witch, bwe ndi omufere as I'm a fake person. kati tuli mu 2017 We are in 2017. pasita Yiga akyayimiridde Pastor Yiga is still standing. naye nga buli mwaka But every year, omuyaga gukunta the storm could ogwo blow. omwaka ne guggwako That year nga ends. pasita Yiga When akyaliwo Pastor Yiga is still ne there, gukunta it blows. ogwo omwaka oguddako ne guggwako Also, the pasita other Yiga year nga goes. akyayimiridde Pastor Yiga stays kaakati standing. gwe Now you,
I want to ask you. Njagala kubuuza. Kakati gwe atalina amagezi galowooza. You who has no sense to think. Gwe tobaamu yadde akalowooza nti omusajja ono Can't you have some sense that this man yayitibwa Katonda? was called by God? Kubanga Bayibuli egamba Because the Bible nti says ekintu ekitaliimu Katonda something that has no God tekiwangaala. does not last long. Kati ndi mu myaka 10 n'eki. I mean 12 years. I'm a pastor. Ndi musumba. Ministry eno ekyayimiridde. Obuweereza buno is still standing. Kati Now what? male kuweza emeka How many years do you want me to mulyoke take? mukakase nti So tekyalimu that you Katonda. prove that it wasn't God. Ye 12 13 13 years. twatandika 2 We started in 2004. myaka 10 n'eki. 13 years. Obuweereza buno bukyayimiridde ate This tebudda ministry is mabega. still standing and it's not going back. Bweyongera mu maaso It buli just kiseera. prospers all the time. Kaakati Now, osanga beeraguza ebyekisiru you find people saying so. ne ku YouTube. Oyo Even in mulago. YouTube is the Linda way Katonda lwalikwanika. you wait the time when the Lord raises you out. Olinda myaka emeka lyoka How nnyamike. many years are you waiting for? Ekintu ekitaliimu Katonda Something that has no God tekibaadaala. cannot last long. Naye kati am 13 years Kati it's myaka 13 nga nsumba ekkanisa. when I'm pastoring this church. Naye wabona bujja But all of that is oli jealousy. akeera ku makya n'agamba oyo mufere. Someone gets up in the morning and says he's a dupe. N'omubuuza He say what? mufere yali akufeza eki? What has he ever faked to you? Abantu bafere waliwo eyali avuddeyo. All the people he has ever faked. Is there Na anyone mutwala has mu ever kooti. come out that took him to court? For 13 years Myaka 13. teri musango mu kooti ya Uganda I wa. have no case in Uganda court. Kebe polisi ya Big Uganda wa. it in police of Uganda Gwe nina that I have nti waliwo eyavaayo n'akomplaining that someone complained nti Pastor Yiga that yanfera Pastor ssente Yiga zange. faked me and he took my money. Myaka 10 n'eki. 13 years. Naye bujja But it's jealousy. oli omubuuza Pastor Yiga yakola ki nti nze You simwagala. ask one, what did he wrong you? Yantama. I just don't love Yakukola him. ki? What did he do to you? Yakubba. Did he rob you? Yakukola ki? What did he do to Kati you? kyekiri kye It's mbagamba that thing that I tell nti you. omulabe wo Your enemy, tekikwetagisa kumala muvuma. he doesn't need you to first abuse him. Aa, No. oli okugulako For empalana him to start persecuting you, tekyekwetagisa kumala mukuba he bikonde. doesn't need you to first fight him. wano omusajja ababuuza The man asked them, yabakola ki? what did he wrong you? Kibi ki kyalina? What case does he have? Akomererwe, Let him be crucified. akomererwe. Let him be crucified. TV ye bagigalewo. Let them close the TV station. bw'eba eriko by'otayagala If it olaba has those yaki. things that you don't like, why do you watch it? We have many channels. Tuina channel nyingi. bw'eba eriko by'otayagala If it has things that you don't like, you switch off just turn to another channel. and search another channel. Olabe channel endala. Akomererwe, Let him be crucified. akomererwe. Let him be crucified. Musezi He's a night dancer. yali alidde omuntu w'ewuwo. Has he ever eaten your person? Empeta yagijja magombe, yagijja mu He nnyanja. got the ring from the tombs. I got it from the seas. Kitegeeza naawe ogendayo. It means you also go there. Hallelujah. Era And olina experience y'amaanyi you really have a great experience okumanya ekintu ekya Katonda of knowing a godly thing n'ekitali kya and Katonda. that one of satanic. 13 years. Myaka 13.
nga nsumba ekkanisa. I've been pastoring this church. Kati ekitali mu Katonda Now if it has no God, okiwa myaka emeka? how old do you give it? Or which type of age? Kubanga Bayibuli ega nti ekintu ekitali mu Because Katonda the Bible says something that isn't godly tekiwangaala. doesn't last long. Tekiwangaala. It does not last. Kati ffe tuli mu myaka 10. We are in 13 years. Kyova olaba That's why you see, nasiimye nnyo I appreciated komenti ya Pastor Bugembe the comment of Pastor Bogembe. bwe badde boogera ku Prophet Elvas Mbonye. When they were talking about Prophet Abraham Simbonye, Ono abantu gwe bazze ne bakiisinga ebigere the bye. one people have came to Eh, peck his engatto. feet. Bugembe yabadde akiwako komenti yagambye Bogembe said so. nti ekintu kyonna Anything, bwe kiba nga kya musingi gwa bwa Katonda, if it's on the foundation of the Lord, ne bwe tunaalwana entalo zitya, even if we fight many battles, tuyinza okuwunzika nga ffe tuswadde. we can end up getting Nga ashamed. weekiri, When it is ne there, luli weekiri, and it's husband, ne luli weekiri, even next time, ne luli weekiri. even next time. naye bwe kiba nga tekiri mu But Katonda if it has no God, tekijja it will kuwangaala. not last. Amakulu gaakyo The ebintu brilliance about byonna it, all things, Katonda the Lord ye mulamuzi waffe. is our judge. Mukama mulungi. Amen. All the time. Katonda ye muki? God is our judge. Ye mulamuzi waffe. God is our judge. Katonda y'amanyi omuntu omutuufu The God knows the right person n'atali mutuufu. and the false one. Naye gwe bwe weefuula judge But if you tend to judge, atandika okukuba ttooki banno bye you bakola. start scrutinizing what other people do, Oba weefudde judge, you're making yourself a judge. nze nga sinnaba na kulokoka Before I got saved, oba yali 97 oh, it was 97. we nawulira Pastor Kayuwa When I heard of Pastor Kayua, ng'agenze w'akakandi, he went to Pastor Kakande. amawulire ne gakyaka nnyo. The news spread out. Okuva omulembe ogwo gwonna From that era, boogera ku they kakandi were talking about Pastor Kakande. up to now. Pakakati. Kakati Now, lwaki tokita? why don't you let go? Ekintu ky'oyogerera omwaka ne Something you guggwako, talk about for a full year, it n'okyogerera collapses. n'omwaka ogwokubiri You ne even talk guggwako nga about it kikyayimiridde, the next year when still standing. n'omwaka ogwokusatu ne Even guyita, the third year goes, n'ogwokuna ne the guyita, fourth one goes, n'ogwokutaano ne even guyita, the fifth, n'ogwomukaaga ne the guyita. sixth. Kati oyagala kuyamba Katonda, Do you really want to help God? olinga agamba nti Katonda alemereddwa kisaanyaawo, You're just like saying that God has failed to destroy it. gwe kojja okisaanyeewo. Let you destroy it. Mukama mulungi God is good all the time. ekiseera kyonna. All the time, the Lord Naye, is good. Bujja, It's jealousy, fitina, envy. omusajja yababuuza nti A man asked them, Yesu alina kibi ki? what offense does he have? Yabakola ki? What did he wrong you? Akomererwe, Let him be crucified. mufere, He's a fake person. mufere. He's a fake. Alina enju y'ewammwe gye yababbako. Has he ever robbed in your house? Mukama mulungi. God is good all the time. Byenkola singa byali tebiriiyo, What I do if it wasn't good, mwandibadde mukyajja wano. could you stay coming here? Kati ggwe lwaki tokita? Why don't you let go? What is wrong with you? Buzibu ki bw'olina? Just fitina n'obujja. It's just envy with jealousy. Omuntu buli lwalikulaba ng'ozimba ennyumba yeddukira ku If a sipiidi, person sees you building your house on a high speed, yakwatibwa bujja. they just get jealousy. Omuntu buli lwakulaba Whenever a person sees you, ng'abaana bo basoma, when your children are going to school, bagezi, they're very bright, oli ng'akwatibwa obujja. the other person gets jealousy.
kyekireeta okuloga. It brings that bewitching. Ogenda okulaba ng'omwana wo You see your child, eyalina amagezi the mu one who primary has knowledge in class, in yaleeta primary, na first grade used to bring a first grade. ate mu secondary n'asirwana. In secondary, Naye it nga ddogo fails. But it's switching. oli The yakwatibwa bujja other one just got envious. kasoma katya How does she study? kasirwale Let her be full ebbanga eriwerako for a long time. eyo tv bagigale mpaka Close that TV forever. nga tebajja giggala. They will not. bolowooza You think? pulezidenti waffe Museveni musiru ng'abantu Do you abalala think that our president is a fool? twebaza mukama eyatuwa gavumenti We thank the Lord who gave us this government. emanya abalina He knows fitina the ones who are jealousy. emanya abalina yes obujja He nti knows kino those bakiweesaayo who are bujja envious that they are just giving this because of envy. kyova olaba najja n'ekigambo eky'okubizaayo That's why you see I came with the order of sending them back to the sender. abantu ne bandaba bubi People saw me badly. naye kati nabo bali mu But bizaayo now they're also sending it back. mukama mulungi God is good all the time. kubanga Because omusumba mulamba a full pastor, n'oyimirira ku katuutiko you stand on your pulpit. mukama mulungi God is good all the time. omusumba mulamba A full pastor, n'oyimirira ku katuutiko you stand on your pulpit. n'ofuna message You get a message ku ssaawa 6 ogw'ekiro at 12 a.m. nga tv ya Yiga bwe bagiggaddewo As Pastor Yiga's TV was closed. naye nga ffe be baggaddewo But for us who they closed, tetunafuna bbaluwa we have not yet got naye that gwe message. n'okimanya before But you us knew it before us. n'osanyuka nnyo You were very excited. bwe bagenda Hey, they are going. nina wano message gye nfunye I've got a message here. kakati awo gweoba tolizizaayo Now haven't bw'osanyuka you sent it back when you're just happy or just era nno happy? weewaana Then even you praise ku yourself katuutiko at your pulpit. nga bwe wawandiisa ebbaluwa As you wrote a letter ku Pastor Yiga on Pastor Yiga ne ABS TV with ABS TV. but within 24 hours Musawa abiri munya. bagigaliddewo They closed it. owabira Pastor Yiga You mu report Pastor Yiga that Pastor Yiga yasinzira ku ABS stood on ABS. n'anvuma He based there and mbunanyaga abused us ettaka ly'abalabye ekkubo that I took Balabia Kubo's land. mbunanyaga bansibira mu nnyonyi That they nakwata locked akaana mu me nnyonyi in ne the bansiba plane when ennyonyi I'm raping a gay baby girl. ate nga ye yasooka ye yatandika ebyokuvuma He started the grudge. kati naye akiwuliddemu He has felt it. nze nabagamba I told you, tebantinkula misana they don't torment me in the morning, ontinkulanga kiro just distract me in the night. yawandiisa omugugu gw'ebbaluwa bwe guti He n'agiteeka mu wrote a very UCC big letter and took it to UCC. saakitegeredde mu UCC naye nakitegeredde katuuti ke nga yeewaana I did not era understand ngenda it from okubuuza I got it from the pulpit. I asked inside mu mikwano gyange mu in my UCC friends in UCC. era nga baŋŋambye ebbaluwa They gyeri told me it's true, the letter is there. naye ekirungi naye baamugamba nti The good thing they told him, nti olaba empewo gye tubawa you see the air we put you watandika on, okuvuma you started kati abusing, noono akwanukudde even this one was kati answered mugenda you. kukomawa Now where are you going to si gwe end? mulamuzi You are not the judge. lwaki tokola ebibyo Why don't you do your own? n'olina akola And ebibye let him do what his own. mukama mulungi God is good all the time. lwaki tokola ebibyo Why don't you do your thing? n'olina akola And he ebibye also does his. kyovula era UCC ye yamukomako That's why you see also UCC stop luli him. baayatulanga amanya Because they could say our names. kati takyagaatula Nowadays he doesn't. awaza kimu owokubiri He says on oba two ow'ekawala or the one in Kawala. tebakyayatula They no manya longer say our names.
naye era n'obutaatula manya UCC egenda Even if they kiyingiramu. don't say our names, UCC is going to intervene it. Erina okumanya bw'oyogera ku miti n'empeta It oyogera has ku ani. no, if you're talking Ani about the ring akikozesa or nti Yiga? the trees, yes. Stop it. Much coming. Eri abantu b'otunuulira There are some people you look at nga basala emisango when they are just judging. n'ogamba bannange singa ono yali You Katonda. say, oh, if this was God, Ha. I really don't know. Singa ono yali If Katonda. this was God, Oyinza okuba oli nga yeweesa komenti oba ku YouTube you n'ogamba see a person singa ono yali commenting, Katonda. you say, if I told this one was God. Kyova olaba bannange Katonda atwagala That's nnyo. why you see God loves us so much. Gwe gw'olowoleza okuba nti oyo mukyamu The one you think to be a wrong person, asaana kufa. just wants to Ate need ye to Katonda die. bamulabamu omuwendo The mungi. Lord sees a very good wage in him. Kazi baamukwatira mu bwenzi ne bamuleeta maaso ga The lady Yesu. was caught in prostitution or fornication. They brought her before Yokaana Jesus. essula 8. In John chapter 8. Ono kati awedde. Ah, she's done. Tugenda omukuba We are amayinja. going to stone Ye her. mwenzi, She's yalina a siriimu, fornicator, she's ye a mufere. raving, she's a dupe. Oh, Tugenda mukuba amayinja. we are going to stone Sebo her. gw'ogamba ki? So what do you say? Yesu n'abatunuulira. Jesus looked at them N'atunuulira nga n'abeeyogeza. and he looked at them, even the ones who are speaking. N'abeeyogeza. The ones who are speaking Be bakozi b'ebikolobero are they n'abeemu. very, very much doers. Abayita munnaabwe nti mufere nti mwenzi. They are the ones who are saying Kyava judgment bagamba to kumma him. atakikolangako. He said, if any one of you Yaba has asooka ever done mukuba any ejjinja. crime, do stone him. Stone her. Waafuluma omu ku omu. One by one. Yesu n'akwata omukazi. Jesus called the lady. N'amuwambagatya ng'enkoko. He just held her Bwe in wambagatira obwana as bwayo. a hand Katonda under the owaffe. kicks. Our God. Katonda owaffe Our atuwambagatira. God just comforts us in the wings. Gy'amanyi buli muntu engeri gye He yamutondamu. knows the way He created each and every one. Katonda owaffe amanyi buli bunafu bwa buli Our muntu. God knows everybody's weakness. Mukama mulungi. God is good all the time. Y'ensonga lwaki nze That's bamalaaya why me, the prostitutes, bangi bajja mu maaso gange many come before me. ne bambulya musumba They neetunda tell me, Pastor, naye I do bw'ohandolinga mu ngeri I ey'amagezi just handle her carefully. so situukira ku kizibu I handle her with kugundye integrity. lwaki oli malaaya Why are you a lwaki prostitute? weetunda Why do you sell your body? obwamalaaya obukuli Why? katonda waffe watesibwa Our akola God doesn't do that way. azze akugambye God malaaya tells you, I'm Yeetunda. a prostitute. I sell my body. naye yeewadde yazze emikono But gyo she has come before you. muhandolinge bulungi Handle her carefully. genda ng'omuyingizaamu mpola Go in putting her something obulokole bwa mukama of salvation of the Lord. oli azze akugambye Someone comes and tells you, nina ebbaala have a bar. ntunda mwenge ndi wa bbaala I'm a pastor, naye musumba ebbaala omwenge tegutambula but my bar is not going on well. kati gwe ng'otandikira mu jjiya Then he starts. ekisooka omuntu oyo First of all, that person, obulokole tannabutegeera he has not yet got the salvation things. kati bw'omuleetako ekifuba If you just bring your post with that, ebbaala gigalewo just close up abashaka mama mama that. ebbaala tekkirizibwa mu maaso It ga is mukama not allowed before the ribashaka Lord. mama mama Ribashake. n'otandikira mu jjiya You start in that gear. ajja kudduka He will run away. tajja He will kudda not come back. muhandolinge bulungi Handle him properly. genda ng'omulaga mpola Start showing him obulokole comfortably bwa mukama how the salvation of the Lord goes. mukama mulungi God is good all the time. kye bayita handling entu Enkwata. ennungi Enkwata ennungi. oyo ye yesu That is Jesus. wali olabye omuntu omukyamu ennyo ku kyalo Have you ever seen a very bad person on the bwe village? bagamba nti mulobo If they say he's a witch person, abantu b'omugaso bafa many useful people naye die, ye n'asigalawo but he stays there.
n'ogamba bane singa katonda akitta Say how I wish God kills him. lwaki katonda takitta ne Why doesn't kivaawa God take him away? katonda akulaga nti The yamuleseewo Lord shows you he's leaving him there. kakati Now, tuleme kwefuula abalamuzi let's not make ourselves judges. katonda ye mulamuzi The waffe Lord is our judge. bwe mba ng'empeta eno If this ring, saagisaba eri mukama I just did not pray it from the Lord. katonda alina ensonga ku The nsi Lord has a reason with me. so si ggwe kunjajinga Not you to judge me. kubanga bwe nkugamba nti mukama Because if I tell you that the Lord yantuma okukozesa empeta sent me to use this ring, ekigambo ekyo kye njogedde the word that I spoke out, tewaliiyo you were not there. oba yali sitaani If it was the devil, oba yali or katonda it was the Lord, tewaliiyo you were not around. kati ebintu byonna tulina birekerani Now we have to leave all the things to the Lord. nze kyova olaba Me, that's why you see, sinyooma muntu I don't despise anyone. oli ne bwajja n'ekirooto nti naloose ekirooto Even if a person comes with a dream, oh, I got this nga dream. mukama ŋŋamba bw'ati ne When bw'ati the Lord tells me this and this, nkugendako mpola I just take control or a limit. kubanga saabaddeyo Because I was not around katonda ng'akulooza when the Lord made you get that dream. kati lwaki nkuwakanya Why do I oppose you? singa nasuze naawe If I slept with you, ne bukya nga tutunula and in tuti the morning it comes awo when nandikuwakanyiza I would have said, no, it's wrong. naye bw'atyo katonda bwe yakyaliranga But abantu be that's how God met his people. katonda bw'atyo bwe yagamba ne nuuwa That's how the Lord told Noah. n'amugamba kola eryato He told him, make a yacht. naye bwe yali akimugamba When he told him, tewaali omuntu no one was around. eyaliyo No one was era kyova around. olaba nuuwa baamuwakanya That's why you see they opposed Noah. baamuwakanya They opposed him. abavuma ne They bavuma want to abuse, they abused him. abamulangira obufere ne The bamulangira ones obufere who say ill about him, they said so. omusajja n'akola eryato ga The man katonda yali made mugambye his act that the Lord had told him. bannange katonda ayogera For sure the Lord speaks. ate katonda bw'aba ayogera naawe And if the Lord speaks to you, tekimwetagisa kwogera na it kibiina kinene doesn't need him to speak in a crowd. katonda ayogera The Lord speaks. katonda ayogera The Lord speaks. naye tewali yaliyo But no one was around nga katonda ayogera when the nennu Lord is talking to Noah. ng'amugamba okukola eryato When tewali he's yaliyo telling him to make an ark, kaakati oli akugambye then someone tells byebyo kafere you, bye yayimba these are the things that oli Captain akugambye nti katonda yanzaala Someone says, the Lord gave birth to me. musango kyo otuuke n'okusamba Why do you offend that person? yaga bwati bwe mutyo bwe mwamanyira n'omwana wa katonda That's why even you despise the man of God, ne mudda ku mwana w'okusamba the child of God, then you kicked him oli away. akugambye nti katonda yanzaala Who, the other one has told you the Lord is musango going to kyawo give birth. otuuke n'okusamba Why do you now offend her to kick him off? yesu yabagamba ndi mwana wa katonda The Lord said, Jesus said, I'm a son of God. ne bakayana akomererwe They were like, lwaki no, yeeyita crucify mwana wa him. katonda Why does he say he's a son of God? naye tewaliiyo You were not there. ebintu byonna All things, tubikwasenga katonda let us handle them to the Lord. mukama mulungi God is good all the time. mukama mulungi God is good all the time. oba oli akugambye nti katonda antumye If someone has told you the Lord has sent me, owakanya waaki why do you oppose that person? osula naye Do you sleep with him or osiiba her? naye Do you stay with him or her? oba nedda Or not? naye ng'ebyo byonna bujja All those come out of buli jealousy. lwolikola ekintu oli kyatasobola kukola Whenever you do something that another person cannot make, waakiri akifuulafuula ati at least he turns it around n'akituuma ekirala and send and nicknames it buli something else. lw'oligaggawala waakiri bagamba Whenever wa you got rich, they say, Sure. no,
naye nammwe muleme kubeera bafala. Don't just be fools. Oyo yeetunda e Dubai, That one sells herself in oyo Dubai. sente azijja mu She bwamalaaya, gets the money from being a whore. era bafunamu ekintu They get something ekibijjisa that can make you bad emirimu gyo gy'okola. or make your works bad. Yesu yatuuka okwogera ne Katonda direct, Jesus reached a time of talking to the Lord direct. eddoboozi ne liva mu ggulu. The voice came from heavens. Abaaliwo The people who were around, ne bakkiriza ne bagamba they believed and said, "Ho, ho hey, omusajja ayogedde ne the Katonda. man has speak to God." Kati abaaliwo ne bagamba The ones who are there said, "What? kano kakoze What he has tukayiseeko done? How are we tutya. going to pass over this?" Nedda mwategedde nti No, do you know what? katukwonoone. Let's spoil it. Ayogedde ne Katonda He has nti spoke to God. daba nno bafala. See these fools. Era mwe mukyali n'abagendayo mulina n'ebiseera. Even you who go there have time. Mwe mutalina magezi. Don't you have some Nti sense? eyo ebadde raddu. That one was thunder. Eyo ebadde raddu. It was thunder. Mwe mugenze kulanga Katonda ayogera bw'atyo. Do you see? Have you ever heard God speaking like that? Eyo kubadde kubwatuka kwa That one ggulu. was just a Daba thunder. nno ono fala. See this fool. Bw'okola ssente, If you make money, ssente zo zivudde mu ntuuyo your money is from your sweat. nga bateekawo They ekibooziboozi. put a conversation. Waa, Wow. yasikira nsikire. He just inherited that money. Sha, alina amagezi agazikola. Does he have some sense to make such money? Yasikira He nsikire. just inherited it. Gwe tukimanyi nti oyo mubbi. Don't you know that he's a beggar? Oyo mubbi He's a yabba nzibe. robber. He stole that money. Zikubire ddala oba ozikuba. Just give it high. Fitina, Envy, obujja jealousy bye bitawaanya are the ones that disturb ensi yaffe. our country. Tewali kirala. Nothing else. Oyinza okubuuza muka kitammwe, You might ask your stepmom, abaana bwe mwava mu nda ya maama the children from your mother's womb, mwamukola ki? what did we do to her? Naye nga talina nsonga. And she has no reason. Byantama, I hate them. byantama. I hate them. Byefuula mbu birungi nnyo. Pretend to be very beautiful. Byefuula mbu byakula They bulungi. say they are very Mbu decent bigezi and nnyo. they are very wise, they're very intelligent. Obulungi bwabyo Their beauty bujja kubifa. has to fail them. Hey. Hey, hey. Bijja kuzunga. They will wonder. Yakola ki? What did he do to you? Tewali kyeyankola. She did nothing to me. Neyagira neyewaana. But she praises herself. Era bba wange. Hey, my Era husband. omusajja wange. Oh, my man. Agenda kunnyanjola. He's going to introduce Ankuba me. embaga. He wakes me up. Eh, tajja kanjula. He will Tajja. not introduce. Tajja He will kanjula. not introduce her. Yakukola ki? What Tewali. did she do to you? Nothing. Tewali kyeyankola. Nothing she did to me. Naye nze njagala kadibe. I just want her to just be there for good. Njagala omusajja akasuulewo. I want her to be abandoned. Yakola ki? What did she do to you? Tewali. Nothing. Bagyose ne bagiggala TV ye. It's very good that they close the TV. Ebadde eraga ebitali birungi obadde They're olaba showing byaki. ungood things. Why were you watching them? Ye kyano y'eggwanga. Is it the only channel in this world or country? Kitegeeza obadde obiraba nga naawe ebikunyumira. It means they are also interesting for you. You like them. Era bannange Uganda nkyamu Hey, giveemu. Uganda is very bad. Just quit. Ate ekintu ky'otayagala olaba kyaki. Why do you want something that you don't want?
naye njagala nkutegeeze I want to assure you, Katonda agenda kuswaza the Lord abalabe is bo. going to ashame all of your enemies. Ate nno nze kankubuulire Now let me tell you one thing. fe abantu abamu As some people, tunyumirwa nnyo we laugh so much. buli wonjogerako Whenever you talk ill buli about me, wonjogerako nyumirwa nnyo whenever you talk ill about me, I just get happy. nga buli oluki ate nze neeyongera mu maaso. Whenever it gets to the morning, I just move on. Ekyo kinyumira nnyo kiba I love kiraga that so much because it shows byonjogerako bonyongera mukisa. whatever you're talking about me, just blessing me. Mukama mulungi God is good all the time kubanga because wantandikako mu 2:5 He started on me in 20. kati tuli mpaka 2:17 We are in 2017. sidda mabega I've never moved neeyongera back. mu I'm maaso just prospering. kakitegeeza It means weebale kwogera. thank you for talking. Thank you very much. Webale nnyo. Kano nno nkasindisa eri naddala babeera ku YouTube abakomentinga I'm comment sending to those people who are on YouTube who always comment ill. beera oyo omusajja mufere He's a fake person. He's a dupe. gaana abantu okujja eno Stop people from coming. myaka 13 ndi 13 mu kusumba years, kanisa. I'm pastoring this church. You are not my grade. Toli klasi yange. bw'oyagala kwefula nti gwe mugezi ennyo okusinga abantu abatudde You wamu. want to say that you're the very much wisest. Tulina abantu ab'ebitongole by'eddembe, We have other people from the intelligence, abantu okuva mu nsonda ez'enjawulo, from different corners, abantu okuva ebweru w'amawanga, from other countries. bonna bali wano for 13 years. Emyaka 13. Singa bye nali nkola If the things nga that I used to do tebibakolera bandibadde did not work bakyajja for wano. them, could they still come here? Be Tamale bagamba emitwe giringa Those ngala. are the people that Tamale speaks about. Their heads are empty. Kyova olaba bw'oba okola That's why you see when you're working, weekolere ky'owulira ku mutima just gwo. do what you wish in your Tofanga heart. ku nonsense Don't care about that nonsense w'ebigambo by'abantu. of blah blah of the people. Bakwagaliza kudda mu kyalo They just wish you to go back to the naye village. ye Katonda But akwagaliza the Lord Kampala. wants you to go in Kampala. Bakwagaliza kudda ku zero They wish you to go to zero ye level. Katonda But the takikkiriza. Lord doesn't allow that. Sijja kuva Kampala paana. Aha. Bakayimba batya? Sijja kuva Kampala nganye. Sijja kuva ku mulamwa nganye, anemeddewo nganye, eyeeyita omugeza ntwale. Alina kibi ki? What offense does he have? Nedda No. akomererwe. Let him be crucified. Akomererwe. Let him be crucified. N'omubuuza You ask him, yakukola ki? what did he wrong you? Yakuvumako, Did he abuse you? yakubbako, Did he rob you? yakukozesako Has he n'atakusasula. ever abused you and never paid you? Yakukola ki? What did he do to you? Kati oli akuyita nti oli mulwadde wa siriimu. Someone calls you infected of HIV. Kitegeeza naye mulwadde wa siriimu. It means that person is also Kitegeeza infected. mwasisinkana mwenna eri Because gye you mulinywera. met where you already take the herbs from. Mu kitabo gye bakuweera zi ARVs. Where they give you ARVs from. Kitegeeza naye It abaayo. means she's always there, or he. Oyo omusajja mwenzi. He's a con man. Kitegeeza naawe wateekawo It means you also put there. n'akwendako. They fornicated on you. Ate wamanya otya nti oyo musajja mwenzi? How
did you know that he's a Casanova? Kitegeeza naawe It means also you wagira. did it. Osanga olyawoza anti Pastor Yiga tiyasoma. You find someone saying Pastor Yiga is not educated. Obutasoma buloma bukulu byenkola osobola obikola gwe. An education hurts when you're grown up. What I'm doing, can you ever do it to you? Saasoma naye nina erinnya mu I'm Uganda. not educated, but I have a name in Uganda. Ate si mu Uganda wokka. And not only in Uganda, Ne mu nsi z'ebweru. in all the world. Saasoma I'm not educated, naye nze ntawaanya Uganda. but I disturb Uganda. Hey. Kati eggwanga lyonna Now the whole world boogera ku ABS is TV. talking about ABS TV. ABS TV. ABS TV. Bagigadde. Where did they stop it? Bonna n'abalina fitina n'abaama TV bataddewo double scroll. All those ABS people who are TV. ABS have already Bagigadde. put Kati down. banaagizaako ABS TV scroll was ezo put down. munaaziyisa. Will you all put those scrolls down? TV nyingi baze Many televisions, zize zikola ensobi ne baziggyako. they've been doing Naye this, so they tezoogerwako. put them up there. Not talking Naye about bannange but ABS. ABS. ABS? ABS, see? Kati ate egenda kukomerawo mu Now busungu. it is going to come up in anger. Egenda kukomerawo mu maanyi. It is going to come out and boom. Omanyi wulira. Listen, Katonda kye yatandika what the Lord started, teri asobola no one kiziyiza. can stop it. No one. Teri no more. Naawe nkulagula kali ku YouTube naawe andaba I kati prophesy to you also on YouTube who is watching me right now. ky'onootandikanga Wherever you start, bwe kiba nga kirimu omukono gwa if it Mukama has the hand of the Lord, teri agenda no kukiziyiza. one will ever stop it. Teri agenda kiziyiza. There is no one who will prohibit it from going on. Ate nga ne rediyo tugenda gikola. And we are going to make a radio station. Hallelujah! Kasito yambuka buli kirungi ky'okola bafuba nnyo kukulemya ye fitina eyo gy'olaba. Kasito yambuka buli kalungi k'okola bafuba nnyo kukulemya. Fitina eyo gy'olaba kabogere yasenna wagamba kyabafuwendere essanyu lyawe kulabanga mwe wagifuuyira wendeka essanyu nababukanze tebakyanjisa nababukanze tebakyanjiza kasoyambuka buli kalungi kofuna On Friday, ku Friday on Friday, wiiki eno
This week, wagenda kubaawo ekijjulo there is going to be a feast. ekijjulo The feast ky'okujaganya of celebrating. tusuubira okuba nga tv yaffe ejja kuba We ezzeeko hope that our TV is going to be back on air. Glory to Jesus. Man of God. Hallelujah. Amen. Yeah. Twagaleddeko. Twagaleddeko ABS twagaleddeko ABS. twagaleddeko ABS twagaleddeko ABS. twagaleddeko ABS twagaleddeko